they are there. 365. But there's no money to recruit. So that's why our schools are in that state. We have never recruited. They are empty. Even those that go. Those that go, we recruit by replacement. But the 365 are those vacancies which are there to fill. Even if we replace a dead person today, the ceiling remains. So it does not make any improvement at all. So I am still explaining. So that's the challenge that we have. Now, Busi. Jennet Kataha Museven. Mama, we want to tell you as people of Wakiso, we're having a deficit of 365 teachers. Schools are having lesser numbers than they should have. You find schools in Wakiso having 2-3 teachers. So that is a very minimal number. Because you intend to superintend and have the education sector as one of the best performing sectors, I implore you, please, we ask for more staff. We ask for money, give Wakiso money so that they can recruit and teach these children. UP is failing. It's a government program, is failing because of understaffing. So I ask you, Honorable Minister of Education, please, we need more teachers in the schools of Wakiso. Same applies to Honorable General Thacheng, the Minister for Health. Wakiso is still understaffed. For example, we are having 1 midwife in Busi Health Center 3, an area that is very prime to us. So therefore, we ask the government agencies to do all it can, because we want to have Wakiso as the model district. If it is happening in Wakiso, it should happen everywhere else. So please have teachers recruited, have health workers recruited. Thank you so much. Honorable Jennet Kataha Museven, yakavewa fenga makulizayo birthday. Nene ensonga zonna atefe abayi bandiyogedde ensonga tetufuna mukisa kutwala wali kubanga ffe batwalawo n'abasisiriza ebisigo kugogo nsinza kusisiriza bizigo ku nsonga ng'eyo education okitegedde ffe gye bwalwanira naye ffe osanga essomero lya gavumenti nga lirimu abasomesa 2 ku 207 agasinga obungi gonna agalimu abangi basomesa 3 agalimu abagundi abangi mbadde nsaba gavumenti ebeeyo ku nsonga eyo naffe tuyambeko ebyenjigiriza awo nja kuteekawo essira nja kusimbawo essira kubanga saagala kutuuka ku nsonga kuzanya mu education kubanga naffe gye tuli tubonaabona lwa nsonga y'abaana baffe butasoma twakosebwa olutalo lwa nsonga ya mwami Museven kubanga jambuyinza netukosebwa mu lutalo abantu namba esinge abali abakulu ne batasoma kitegedde ate nga tufunye chance ate bamaze okuwangula ate ffe still tukyali era muthemu gundi problem awo nja kusimbawo essira kulaba nga ebyenjigiriza biteeka ku ntikko akikirira ebizinga by'e Busi ku disitulikiti wano e Wakiso. Mu butuufu bw'otunuulira Busi n'enkula gye yakulamu ddala yalibadde hard to reach oba ekifo ekitanguwa kutuukamu mangu kuba Busi erina ebizinga 4. Erina Busi main, erina Zinga, erina Ebyennyanja, erina n'ekituufu. Naye ebizinga ebyo nno bituukako byetaaga oyita ku lyato. Ate nga amaato ga bbeeyi okutambuza abantu mutuusa ku Ebyennyanja omutuusa Zinga. Kati ebiseera ebisinga kikaluubirira abakozi ba gavumenti okukola emirimu oba n'obuweereza mu ggombolola omwo. So ng'omukulembeze bwe natuuka wano nasaba ekitundu ekyo kiteekebwe ku lukalala lw'ebifo ebizibu by'okutuuka mu hard trek. Era wabeerewo ka fund ne facilitation egenda gye batopinga ku musaala gw'abakozi aba gavumenti okusingira ddala abasomesa wamu n'abasawo okusobola okuba motivating no ba facilitating okulaba nti baagala ekitundu ekyo basobole okuteekayo obuweereza obusaanidde eri bannabusi. Naye bukyanganzija kati emyaka giri 3 n'ekitundu ngenda kuyingira emyaka 4 nga ndi wano e Wakiso sinnafuna ekyo kye nasabira abantu bange okulaba nti bafuna obuweereza. Kati essaawa eno bw'otunuulira ng'eddwaliro lya Busi Health Center 3 lirina midwife omu omuzaalisa. Naye gombola ya ekizinga kya Busi ekyo kirina abantu abasoba 2,112 abakiriko. Kati bw'otunuulira nti omuzaalisa omu yakivunaanyizibwako wabeerawo obulagajavu bambi naye akoowa tusuubira nti tujja kuvaamu n'okufiirwa okufiirwa abantu. Ajja kukola nnyo akoowe
ate nga kya buntu omuntu okukoowa. Kiteezi yagwibwa enjega ey'akasasiro ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana olunaku lwali lwa mukaaga essaawa zaalinga ebitundu 2 ez'okumakya. Njagala okuwa ripooti Mr. Speaker nti abantu abawerako baafiira ddala era mu Mr. Speaker mwabo abantu emirambo gye twasobola okuzuulako gyali 35 ng'abantu abalala 12 Mr. Speaker abamanyikiddwa 10 abatamanyikiddwa 2 Mr. Speaker bakyamiisinga. Mr. Speaker wenjogerera kati wabeerawo okubanga abantu bano baababudamya mu ngeri y'okubateeka mu kampu gye tuyita kampu oba weema nga buli muntu yajjanga n'ateekawo support yonna gye yasobolanga. Naye Mr. Speaker nsaba okutegeeza nti essaawa zino kampu yaggyibwawo era essaawa zino Mr. Speaker abantu baweebwa miliyoni 2 abapangisa bagende bapangise wabula ekiragiro kyava mu ewa office of the ED nga kiraga nti abantu bonna abali mu buffer zone eya mita 2 abantu bonna ba landlords ne ba tenants baweebwa miliyoni 2. Mr. Speaker ndeete ensenge eno nga nkutegeeza nti abantu abaweebwa miliyoni 2 baali ba tenants kyekisooka. Ekyokubiri Mr. Speaker ba landlords abataweebwa ssente bagamba nti baweebwa ssente nga ate tebazibeewa. Ensonga lwaki ndeeta issue eno mu district council nti newankubadde nga land bill eri managed by KCCA naye tujjukire nti ekiteezi Lusanja esangibwa mu Wakiso district Kasanga town council era nga ffe nze Nanteza Juliet ne Kayabula Medi ffe abavunaanyizibwa ku kitundu ekyo kubanga ffe tukikiikirira. Mr. Speaker kyekitundu ekisinga okubaamu n'abantu abalonzi baffe abangi. Mr. Speaker nga district tubadde tetunnavaayo kulaba ngeri gye tugenda kuyambamu bantu baffe bano nga district ekisooka abantu babunaanye dda olw'okubanga nti tewaliwo kufiibwako kwonna kulyawo. Mbadde nsaba Mr. Speaker nga nsaba council ekkize olunaku olwaleero. Mr. Speaker gavumenti oba local government yaffe under district. Honorable members don't know. We have a shortage of 360 is maybe to get another contractor to complete those works. But even this morning I'm told the fellow is fidgeting. Accept the motion, but before I accept the motion, kindly listen. I will invite the media to capture this statement because I think it's very important. So no money lost. That's an assurance I want to tell you. But we are following up these contractors to ensure that the works are completed. Thank you, Mr. Speaker. My name is Kakembo Sinan, representing the people. Secondment. Yes, Honorable Nachijoba Margaret. Item on agenda, clerk to council. Discussion and approval of the supplementary budget. Presented, discussed and approved. The legal government business. For the financial year 2024-25 worth 3 billion in accordance with regulation 28 of the local government financial accounting regulations 2007. Lwaki kyo tekigwa nsaba leero Mr. Speaker kawa tubulire lwaki watuba umeya staff quota yo teggwa endala zonna Kikkirira ebizinga by'e Bussi ku disitulikiti wano e Wakiso. Mu butuufu bw'otunuulira Bussi n'enkula gye yakulamu ddala yalibadde hard to reach oba ekifo ekitanguwa kutuukamu mangu kuba Bussi erina ebizinga biri 4. Eyina Bussi main, eyina Zinga, eyina Kabennyanja, eyina n'ekituufu. Naye ebizinga ebyo nno bituukako byetaaga oyita ku lyato. Ate ng'amaato ga bbeeyi okutambuza abantu mutuusa ku Kabennyanja mutuusa Zinga. Kati ebiseera ebisinga kikaluubirira abakozi ba gavumenti okukola emirimu oba n'obuweereza mu ggombolola omwo.
So ng'omukulembeze bwe natuuka wano nasaba ekitundu ekyo kiteekebwe ku lukalala lw'ebifo ebizibu by'okutuuka mu hard trade era wabeerewo ka fund ne facilitation egenda gye batopinga ku musaala gw'abakozi aba gavumenti okusingira ddala abasomesa wamu n'abasawo okusobola okuba motivating no facilitating okulaba nti baagala ekitundu ekyo basobole okuteekayo obuweereza obusaanidde eri bannabusi naye bukyanganzija kati emyaka giri 3 n'ekitundu ngenda kuyingira emyaka 4 nga ndi wano e Wakiso sinnafuna ekyo kye nasabira abantu bange okulaba nti bafuna obuweereza kati essaawa eno bw'otunuulira ng'eddwaliro lya Busi Health Center 3 lirina midwife omu omuzaalisa naye egombola ya ekizinga kya Busi ekyo kirina abantu abasoba mu 2,200 abakiriko kati bw'otunuulira nti omuzaalisa omu yakivunaanyizibwako wabeerawo obulagajavu bambi naye akoowa tusuubira nti tujja kuvaamu n'okufiirwa abaki okufiirwa abantu ajja kukola nnyo akoowe ate nga kya buntu omuntu okukoowa